kifumba mutuku. Ekitongole kya Kitovu Mobile kye kidduukiridde abakadde abawera ddala 100 abali obubi ennyo n'ebikozesebwa mu maka. Robina Ssentongo Nakasi yakulira ekitongole kino eky'abakadde abaweddemu essuubi nga n'okusingira ddala bafiirwa abaana baabwe bangi olw'akawuka ka mukenenya olwo kwe kusalawo okubadduukirira. Ne tukizuula we basuula si walungi, ennyumba zitonya, ne tukizuula aba tebalina bulungi byakwebakako, tebalina bulungi mmere gye balya. Naye ate munaddala twalumwa nnyo ekigambo ekigamba nti bali baweddemu essuubi kubanga omukadde bwaggwamu essuubi oba omuntu yenna bwaggwamu essuubi ekiddirira kuba kufa kuba tabaako kyayinza kwekolera abanga alowooza nti obudde bwonna asaana kubanga avaawo. Kati tuzze wano aba Kitovu Mobile tulabe nti abakadde bano tubazzaamu essuubi okusookera ddala. Dan Kintungono wa Kitovu Mobile ategeeza WBS ng'enkola ey'okuyamba abakadde bwe yatandika mu mwaka ogwa 2006 oluvannyuma lw'okuggwamu essuubi awamu n'okubabudaabuda. Bwe twatandika tetulowooza nti era ko tugenda okusinziira n'okuyamba n'abaana baabwe ne babeera nabo. Okutwaliza awamu abakadde tewali yali abalowoozaako mu biro ebyo paka olwaleero ne tugenze nga twogerera abakadde okutuuka lwe tutuuse kubanga ne gavumenti yasobola okukkiriza okuteekawo policies ezikwatagana n'abakadde. Mu bintu ebigabiddwa mubaddemu emifaliso, enkumbi, sukaali, obuwunga awamu ne sabbuuni nga Ssentongo ategeezezza nga bwe balina okuyamba bajjajja 3 nga naye abakadde 10 be basoose okufuna mu mbeera eno olwo kwe kukubiriza abantu bonna okuyamba abakadde bano ng'enteekateeka yaayo bw'eri. Tubaleetedde emifaliso buli jjajja omufaliso ogumu emifaliso giri 10 tulina bulangiti 10 tulabe nti basula bulungi beebikka bulungi. Ate tugenda n'okulaba nti bafunaako okulya akatandikirwako tubaleetedde ku sukaayi tubaleetedde ku buwunga naye ate tubaleetedde enkumbi kubanga omuntu ng'ayagala okulaakulane akuwa eddobo takuwa kyannyanja. Nga njagala okukubiriza gavumenti yaffe ennungi eya Uganda tumanyi erina pulogulaamu ekwatagana ku kuyamba abakadde era nkimanyi bulungi nti era akaayo eno tebannaba kutuukayo. Abakadde abaganyuddwa mu mbeera eno awamu ne ssentebe w'eggombolola eno Charles Ziwa basimye ekikolwa kino era nabo kwe kusaba gavumenti okubawa ensako yaabwe eya buli disitulikiti. Mpulira essanyu lingi nnyo nga ekitongole kya Kitovu Mobile batudduukiridde ffe ng'abakadde era tusanyuse nnyo tusiimye nnyo Mukama abongere we mujja azeewo ebirala. Neebaza nnyo Mukama Katonda okulaba nti etuuka mu nkomboola y'eggwanga ninsobola okufunayo omufaliso sukaali buli kinekiribeeza obulungi nti ekyo nali simanyi. Oluvannyuma lw'okuweebwa ebintu eby'enjawulo abakadde bano balabiddwako nga babinuka masejjere ng'akabonero ak'essanyu.